nga beetegekera okulonda kwa bonna okw'okubawo omwaka ogujja. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kafulumizza enteekateeka eri abo abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo n'ebisaanyizo bye balina okuba nabyo. Obuyigirize buteereddwa ku mwanjo nga ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'omubaka wa paalamenti eyeesimbyewo alina okuba n'ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga, so ng'ate ssentebe wa disitulikiti alina kuba na ya siniya yakuna. Olina okulaga nti National Council for Education ekakasizza nti certificates oba diploma z'olina zenkanankana na senior 6 oba A-level. Abalina empapula ze baafunira ebweru w'eggwanga balina okuzitwala mu kakiiko ak'ekkenneenya ebyenjigiriza ebya waggulu ka National Council for Higher Education. National Council for Education bwe mmala okukakasa nti ebiwandiiko byo byenkanankana ne bya Uganda ne balyoka ne bakuwa certificate ekakasa nti olina ebyetaagisa okusinziira mu mateeka kwesimbawo mu kifo ekyo. Empapula z'obuyigirize eri abo abeesimbyewo zonna zirina okutwalibwa mu kakiiko k'ebyokulonda mu bbanga lya myezi 2 ng'okwewandiisa tekunnatuuka. Now once you have done that, then we shall issue a letters of clearance which will represent on nomination day. Okwewandiisa akakiiko kataddewo nsalessale ku buli kifo ne ssente zirina okusasulwa. Ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bakwewandiisa nga lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno ne miliyoni za 20. Omubaka wa paalamenti wakwewandiisa nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ne miliyoni 3. Ssentebe wa disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga bakwewandiisa nga 3 Julaayi n'emitwalo 50. Okutandikira ku bakansala okudda wansi okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda tebasasula ssente yonna okwewandiisa. All those persons who had their academic qualifications verified in previous elections, for example, those who participated in 2021 elections, for purposes of the 2025 general elections, you are required to re-verify your academic qualifications with the National Council for Higher Education. Abalina ebibiina by'obufuzi mwe bava balina okujja n'ebbaluwa okuva mu kibiina erambika nti be bakikwatidde bendera. The Secretary General of a political party or organization or a person designated by him or her shall ensure that the nomination papers of their flag bearers are endorsed and sealed. Eri abakozi ba gavumenti bonna abaagala okuvuganya mu kifo ky'omukulembeze kyonna balina okusooka okulekulira. Abo abaagala kwesimbawo ku bwa president nga olumu Okitoba olina okuba nga olekulira office. Ayagala kwesimbawo ku member of parliament ennaku 13 omwezi gwe tulimu olunaku lwayiseewo dda. Oyo naali mu office public servant oba okolera ekitongole ky'okwerinda bw'obanga tewalekulira ennaku 13 kati byerabira by'okwesimbawo munnange lindira 23 abo n'abagala kwesimbawo ku local government ennaku 2 omwezi gw'omunaana bwe bajja kukolaki bwe balina okulaba nti balekulidde office. Byabakama okusinziira ku tteeka alabudde abakuumaddembe n'abalala abagwa mu kkowe eryo obuteetaba mu byabufuzi newankubadde okulaga oludda lwe bawagira. Kye tutaagala omuntu yenna w'ekitongole omuntu omukozi w'ekitongole ky'okwerinda ate okweyingiza mu bikwata ku kalulu ebyo nesimanyi byaleka wempe ebyo bannange tetwagala ebintu bya mulingo ngeri eyo. Mu kiseera kino okulonda kw'obukulembeze bw'abantu ab'enkizo kukyagenda mu maaso ku mutendera gw'ebyalo ng'enkya kwa bukulembeze w'abavubuka. Era tukubiriza abavubuka nti nammwe enkeera olunaku lw'enkya okulonda kwammwe kubeere kw'emirembe, kubeere kw'amazima, kubeere kwerufu, temukola mu vyo yonna. Kyokka oliwo abazze b'emulugunya nga bwe bagaanibwa okwewandiisa. Byabakama agambye nti okwemulugunya kuno baakufuna ng'akakiiko era bakunoonyerezaako. So saagala kwogera ku biki bye tusazeewo naye tujja kuba tuli mu kutegeeza bannuupu biki ebyetuzudde mu kwemulugunya kwaffe. Mu kulonda kwonna ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agambye tekusobola kubaawo awatali bakuumaddembe kale nga bannayuganda be balina obutenyigira mu mivuyo okwewala okutaataaganyizibwa. Abo bonna ebibiina by'obufuzi abagamba nti bagenda okuteekawo obubinjabinja bwabwe mujja kuba mumenya amateeka kati baba n'abakolako temutandika okugamba okuyomba nti ate babayisa bubi. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.